Manya gange nze Kyanzabas kino kirabwa nayonka omuntu yenna azze ngalaba entuga gye batugamu abaana enzita gye battamu aba kuleka nga ayinako kimubulako aba ategera butegeezi nti ba suspect abo batekeddwa okubanga bebamu kubanga enzita eryemu fe gye tulaba. So tukubiriza abali mabega w'ekyo gavumenti poliisi eyongera okunoonyereza ku bantu ngaabo oba oli asobola okubazira kubanga ekyamazima abazadde bo batuta omulimu bakola omulimu gwabwe naye etemupitirivu kuba bwe tulaba ono omwana engeri gyafuddemu n'engeri gye bamusanzemu obudde si wakati w'abazadde obudde omuzadde obudde omwana wabulidde ne wafiiridde ebbanga siddeni obanga kusaba mwenda omwana abadde n'omuzadde nga ku ssaawa 12 ku 11 omwana afudde kitegeezebwa okuba nti abatemu baliki tulinabo kale tusaba tusaba tulowooza okuba nti n'obusamize nabwo obulabika singa abantu benga okudda eri Katonda oba oliawo nabona okusamize nabwo bunakye bukola kuba abantu abasinga bayinza okuba nga tetumanyi kinava mu munaka oba babadde bagakumusaddaaka tetumanyi katulinde poliisi naye maze omukebera poliisi yenebezudde amanya asiyadese mumpalanyi omutuze obubaka bwensinga okubira abaana oba oliawo singa abaana bawuliriza abazadde newankubadde ise zenyene badde baba bawuliriza naye omutima gw'abatemu bangi kati kizibu nnyo omwana kuba abaana otulaba omwana ono gubatemye ali wakati w'emyaka 6 ne 10. Sebo ko kigudde mu kitundu kyose. Kyanaku erinnya manyanze Malavu Njuba. Sebo. Okay. Ndi mutuze ku kyalo kuno. Naye kikuba nnyo ennaku okuba nti tufirwa abaana ngaabo. Naye nja kusaba abatuuze abaamala dde okututeerako ku kamera ku nnyumba zaabwe kubanga tulina abantu betusobola okubanga bayingira mu kitundu kyaffe naye nga tetubamanyi. Tuyinza okusookera kubanga zino eza gavumenti ziyinza okulwawo tuwa information. Nenkuutira abazadde weewaawo tosobola kuteeka ku mwana security emala kumukuuma naye tufeeyo nnyo. Kati omwana ng'oyo myaka 5 bw'owulira ekigambo nti babadde bamutumye agenda n'ebikuta 5 years kikwasa ennaku. Naye nsaba Mukama Katonda owa waggulu eyo alina obuyinza obwenkomeredde atulaga abantu abo. Kati tuli basirifu tetusobola kulaga nnaku gye tulina naye bwe tunaafuna ku muntu ng'oyo ajja kutegeera nti naffe tuli bakambwe. Nsigadde nze Malavu Njuba omutuze wa Lubatu Kabaganda. Amanya gange nze Harriet Mayanja nze n'abakyala b'oku kitundu ky'e Kabaganda. Tufunye ekikangabwa ky'amaanyi nnyo eri omwana waffe oyo okufa amangu. Naye bannaaye nkubiriza gavumenti ewaffe abaana babatta nnyo abaana baffe bafa nnyo. Naye tukubiriza gavumenti omulanga etuyambire ddala nnyo ekintu ng'ekyo bajje batuggyemu abalabe be tulinamu muno mu kitundu kyaffe. N'ekirala abazadde tufuba okulaba nga tukuuma abaana. Omwana wolaba nga tomulaba okumala essaawa nga 3 fuba okulaba okunoonya olabe bw'ali kuba kye tuliko kati kintu kikulu nnyo. Byebyo ebigambo byange nze Harriet Mayanja n'abakyala Kabaganda. Jangu kiggala ekyo tandike kansala. Nze Gayigula kansala Kabaganda. Okusooka nja kusaba abazadde twogere n'abaana baffe nti omwana mugambe omuntu yenna gwatategeera tagezangako yadde omusendasenda okutambula naye kubanga ekirwa kiraga nti omuntu ono ayinza okubanga abadde asenzesenze omwana ono najja naye wano wennyini wamutidde. Ekyokubiri ku bantu be twakafiirwa simanyi lipoota za poliisi zifulumadde kubanga bassa abantu baffe bangi mu nzita y'emu naye era tugenda tukyongerako bwongezi ne tukyogerako ne kitakolebwako. Poliisi tusaba ekola omulimu gwayo okutandika okunoonyereza ku batemu bano. Ekyokusatu waliwo abeeyita abakulira abasawo b'ekinnansi nsaba banoonya abo
abeerimbika mu bo ne bakola emirimu emikyamu egy'okusaddaaka abantu baffe. Abatuuze tweyongera okulaba nga tukuuma ku baana baffe, naye ekisinga obukulu poliisi okubanga abantu bana bafudde ab'enjawulo ebbanga ddene naye tewali lipooti yali efulumye, tewali muntu yali akwatibwa. Nammwe abantu abataba nammwe bano abaana bemutta nammwe muli bazadde. Nsaba nga tonnatta mwana wa munno naawe teeberezaamu senga omwana oyo abaddewo. Abamu muli batemu butemu naye mwefuula abaleepinze abaana bano okubuzaabuza obujulizi naye nga muli batemu. Naye bannange mbasaba mweddeko kubanga waliwo n'akaseera k'otamanyi. Tusooka okutwala omukisa muno okusaasira abazadde b'omwana Jere Namatovu atiddwa abatemu. Si ekyo? Awa amaanyi ate abagumye mu kiseera kino. Ntwala omukisa guno okwebaza chairman atuwadde information mu kiseera kitono nnyo nga eno ensonga emaze okukola ki okuggako. Njagala namwe okwebaza abataka abatuuze b'ekitundu kino. Mwebali okubeererawo abantu baffe n'okuba naffe nga tuli kusiina eno. Kyanaku nnyo okuluzinga an innocent soul, kozi ono omwana tabadde mumenyi w'amateeka, tabadde ng'akoze ensobi ati anyiziza omuntu ku extent bw'okumutta. Kyanaku nnyo. Mpulidde stories nyingi ebibaddewo nga bibaawo mu mwaka mulala, mwaka gumu n'emyezi ewezeko. Twakaweza kati emitumba emeka? Ena. Ekyo kibi nnyo. Because bano abantu betufiirwa, abaana bato betufiirwa, ly'eggwanga lyaffe lyanca. Naye kanyogere nganze mu kiseera ekyange nabe nkola nabo because abala ffenna tuli bapya. Eno sose myezi kati tubadde tugenda mwezi gw'omukaaga, eno incident esoose nga basa omuntu omwana mu ngeri bweti. Naye kyenjagala okukakasa nti kakasa mmwe abataka nti kino kyekigenda kuddamu, ate tulina okukinonyerezaako kulaba ani ali mabega ga kintu kino. Njagala tukwatire wamu, mbasaba tukwatire wamu, yenna ayinako kuru yonna ku kino ekibaddewo atutuukirire, atuwa information eyo etuyambeko omukunoonyereza tufune justice ku lwa Namatovu afudde. Tukwatire wamu tulabe nti tufuna justice ku kino. Naye nkubira omulanga abazadde abali wano, tulabe nga naffe tukumaakumako abaana baffe. Tulabe abaana baffe bagenda wa. Omwana agenze wano, otegedde gy'agenze, essaawa z'omuwadde zeezo. Kugamba bwabulako bwati, singa olowooza muzadde ndowooza singa abaddewo mangu n'ategeera nti omwana abuzeeko, singa akubyeko enduulu, tomanyi omwana twandisevinze ki? Obulamu. So abazadde naffe tutwale omukisa muno, ate naddala abaana manyi kati omwezi guno okutuuka mu Christmas ennaku awo ziba nzibu nnyo. Twebeereremu nga naffe abeokwerinda, naffe nga tuli mabega gaki gammwe. Naffe tetunyumirwa embeera nga bweti, naye bwebeeze tukwate wamu tukole ki? Tugirwanise. Tetwagala nti mutubuulire nti information naye ono omuntu ali bwati ne bwati tetumutegeera, tujja kugezaako okumunoonyerezaako. Tulina abantu baffe betukola nabo mubamanyi nga ba Defense Hassan ne ttiimu ye mugimanyi nnyo, etuyambye nnyo. Nejo twaja wano netujjako netufuna abatemu abali batemula abantu mu bitundu ebirala nabikweka muki naye bwe twafuna information najja ne Hassan n'abalala netukwata netutwala abalala mwabalabyeko ku mawulire. Security begins with you. Security etandika naawe.
naffe ne tujja kukola ki jjukira bw'olaba Kitezi yonna abantu bangi ebyalo bingi muntegeera tuli basirikale nga 28 tetusobola okubeera buli wamu Ssaabasirikale bwe tutandikirako abasooka naye bw'ofuna gwe okuba esimu really turespondinga muntegedde so nsaasira nnyo maama ne taata nti kino kibaddewo tujja kukwatiramu n'abantu abalala nammwe tulabe nga tufuna justice ya Namato fe abasigaddewo eno lesson tuyigire ku kino ate tugezaako okulwanisa obumenyi bw'amateeka mu kitundu kyaffe n'olwekyo tuva wano omubiri gw'omugenzi tugutwala mu mochare e Kampala abasawo bakebere lwaki tukola postmortem kati esaawa zino fayiro eriwo naye bw'oba tokoze postmortem n'otegeera nti omuntu yattibwa yafa mu ngeri bweti ne bweti abasawo ne bakonfaminga abaasoma oba oyonoonya omusango n'oba otegeera nti kyalisinza ase nga tolina postmortem eva mu ddwaliro eraga nti kituufu Charles yatta swan so yamutabwa ne postmortem eraga tuba tukolera ki so temugamba nti amwandu wadde omuzadde mwana we n'agenda naye no because waliwo kyetugezaako okugenda okukola ki okwetambira ate n'okunoonyereza kutambule bulungi tetwagala kuleka anything ekitegeeza kisobola okudinayinga justice ku lwana amatovu nyeyanziza nnyo abakulembeze baffe bakansala abazooni mwenna namwe abataka naye kino tukwatire wamu ate tugezeeko okukola ki ennaku zino tubadde tulinako akalembereza naye bwe tufunye sigino eno sigino eno ki sigino leka tukwatire wamu tulwanise obumenyi bw'amateeka neyanziza neyanzeege kyekyo abamawulire mulina kyemwagala ekirala linnya lyange Nziwasi Mulindwa kibi nnyo tukivumirira kubanga mu kitundu kyaffe mu bbanga lya mwaka nga gumu n'ekitundu ono omwana waakuna naye ekyomukisa omubi kyetunafuna poliisi tennanoonyereza kimala kuzuula baani abali emabega w'ekikolwa ekyo kituluma nnyo tusaba mpozi ku mulundi guno nga tukwataganidde wamu ne poliisi tulabe nti tuzuula abantu abali emabega w'ekikolwa kino kubanga kifuuse namulanda abantu abaana bana mu mbeera efaanana bwetyo naye nga babatta ne babasobyako ono tetunnamanya oba naye bamusobezzaako kubanga akyali mu kutiya ate nga tetunnagisumulula tulinda soko ajje twongere okumanya ebisingawo kibi nnyo tukivumirira naye nga okusinziira ku bikolwa bikolebwa abantu abasawo Abaganda abalina bye beenoonyeza kubanga abaana abo babakwata ne babasobyako mu ngeri efaanana bwetyo kale tusaba abantu Katonda atusaasira atulokole naye embeera mbi awo tukyayimiridde bwe tutyo twongere okulindira awamu okulaba ebiddirira nga soko amaze okujja kati kyeya kyetwagala okumanya nti omwana ono maama we abaddeko naye ku ssaawa 9 ofunyeku information nti abuze mu budde ki era omulogo gusanze mu budde ssaawa bbiri ziweze oba essaawa emu mu biseera ebyo agamba ku ssaawa 9 lwasembye okubeera n'omwana nze nkubiddwa ku ssaawa 12 nga n'eddakiika 2 ezibadde ziyiseeko kati between essaawa 9 n'essaawa 12 awo omwana waatugiddwa kubanga alina n'akagwa mu bulago
yakazika muganda we muganda yasira wali mukasasiro talina wagumira kati yakazika muganda we wali mukasasiro wali ewamwanikaye mugambo mwana wange alina wote obudde omwana simutegeera mwana alima naye mugambye mwana Mama Shalom. Mama Shalom jambo. Mama Shalom. Jambo. Jambo mulabye. Cyo tukolera. Tuyamu taniko kugira abantu bakatuva manda. Tukubire kana. Jajawe uli tuze kati. Oyo mwana mwangu. Tuze nayo. Yangi. Kakati Mama Shalom. Bawo nazigenda. Bawo tugenda kuddayo wali waka. Ano mshele kati byali musimu. Tumukubira. Natuka mwana ali myaka mwenda kubanga bamukisa wanga 10 Mapolonga ngamba kubulire kati tadikwa kungamba mama iyanti wange yolini yabuze konza abuze kusame kanti mwenda konzi yampisa ka ku gate yawe wamwe nganzikirira okubanja namubuza mangwa gongalaze anti sinamulaba konza olimba konza zamukuba ngamugamba daddy tiwani uyalabika jolini tinedda zontudo kwa butuluzi face nedamanga yeye Yejoli nyani? Ntina mato. Nzobodde ndabanga n'omwana omulenzi. Singa odi amagamba manyi mulenzi. Ate ono omukyala bw'amayita. Aguma.
akikozesebwe wala muntu wa kukyalo oli jjajja omwana abadde agambye nti bamwazike ku lyanda lyono mbwe yiye weddeko eryanda mama Jovini oba mama Jovini yalina bwamwazikweko jjajja wa mwana eryanda ye eriye anti mama Jovini yalina Mwana asema kusomera Plaineti wali wasomera Plaineti bana kibateganya nabo olunaku olwaleero basi gwe kusembya omulaba nabo amulabye yekka n'akakuti yako nga wookalaba kamutadde mwako kakuti yako nga mulaba kamutadde mwako ng'akakutte mungalo nananga bakukikemera nemugamba gyolina kunoonya ebikuta nti ye amubuuza gyolini ebikuta gona bija nti waggulu eyo kunze kale omuntu oyo wa muno ate weeyonge ewaffe oyo akyuke weeyonge Kaya n'akakotiya Lydia era nga awo ng'ewaffe wanko Joshua Lydia awo wamwe ng'ewanko Joshua bayita Plaineti era nga adde Kabaga wala Bwana biga Lola basi Sheya n'abataka manye ekiseera kino kiseera kizibu nnyo mitingi ejja kuba byakwerinda si kintu kirala tutandike tuteekeko enteekateeka nti mbadde njagala njogereko kabuna yange omwana ono bamusanze afulumye geeti ng'alabika nga byadde akutte akaveera mu ggwawa ng'agenda mu sports we tujja ebiki ebikuta omuntu oyo n'akozesa advantage eyo yesinzaga nti efaanana etya oba kiri kitya naye bwe ntunulamu ne ndaba distance gye twasanze bode mpanvu ate we tuli waliwo abantu nti siba ne bazze ne bakwata mukwasi mwana ne bamuyingiza emmotoka oba ne badde awogano baki kyonna kyemmanyi omuntu aba akoze ekintu ekyo bamulimbye n'ebintu oba jangu tukutwaye tukuwa ebikuta webiri oba omuntu yagenze naye yabadde amumanyi ng'agoberera omuntu gwakola ki gwamanyi kati singa nti bamusanze munda no alabika yafulumye wabweru n'akantu era kubanga n'akakutiya kennyini bwe bamaze okukanjuza nga abakola ku nsonga ezo bazze babikule omubiri n'eki kyonna mu kakutiya mwenyewe bamutadde mwabaddemu n'ebiwata naye ekyasinza otwewuunyisa ng'empale bagimugjeemu nga bamukozesezza kati tutamanya na bintu ki ebirala bye bakoze naye nga bamutadde akantu mu bulago alaga nti bamutuze so kikyo
Ekatibiri wange naye Sekiranda Fred Chwanuka. Sekiranda Fred Chwanuka. Chairperson w'ekitundu kino Namalire Kabaganda. Tuli mu Kasanga Town Council. Twafunye enkangabwa ekikangabwa kinene olw'okufuulako omwana waffe Jezrine yabuze atulema n'azuulibwa nga attiddwa. Mu ngeri oba yakusaddaaka bannaffe bano baagala ebyamangu eke bakosezza embeera eno naye kibi nnyo kibi ddala olw'okufiirwako omwana. Naye tukubirira abatuuze baffe abalina emitima emikyamu egyo abawoolera oba balina kyakola onosaba otte mwana wa munno nga tomanyi kya nsonga ki gy'omuvunaana kubanga omwana omuto okumusasula mu nsasula efaana bw'etyo oba okumya omuzadde we amuzaala kibi nnyo ddala. Bannaffe abalowooza nti basawo baganda bakolera mu bintu by'okufuna ebyokusaddaaka abaana b'abendi kibi tetwagala mbeera eyo tugivumirira ddala olw'okukozesa embeera bw'etyo.